This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. Mzee asidifi vokoz the lyrical boy kaire mtu wake tuli wano olwaleero ndogere mu lusoga ojja kumikisinga muyaaya today ekindi esinjala kwebaza mwami abtex promotions for everything kye yankolera mu bulamu bwange ne ku career yange is inyaze acidic vokoz. I really do appreciate and my team n'abantu bange bonna n'abawagizi bange basiima era ne tusalawo ne tugamba tugenda kukolesa olwaleero tujje twebaze mwami abtex byonna bye yankolera bannange era mbadde mpita ayitanga abantu ab'enjawulo mbeebaza media houses ez'enjawulo nga nzeebaza kati olwaleero ngenda kwebaza abtex promotions officially. Omusajja yayimirira mu show yange yaneesiga n'agamba acidic vokoz we can do it solo kikola bazalawo ne bazalawa yamwe ne byogera naye ng'agamba acidic ojja kikola and at the end of the day twakikola nga bwe yakigamba so aba agwana okwebaza ekitegeera so today ndi wano kwebaza abtex promotions kuba naligambye yakikola just nagamba acidic vokoz nyala kusitula oteekeyo okolesha very successful ne munnange nebitwakanyako byonna nabikola ekitegedde so that's why I want to appreciate him nga mwebaza bingi bye bamwogerako ne munnange nze saabiraba nyinza okuba siri just lake nga bwatyo bwali banga nga just ebimu just bibiyitira nga sibalina for me acidic vokoz I really appreciate era munnange thank you so much. Nebaza siima nasiima era nkyasiima I'm happens golaba kana kaseko kolaba ku matama kabeerako every day ndi musanyufu to be honest olw'ettafaali lye ku career yange munnange nebaza nsaba Mukama Katonda akuwe kyonna ky'osinga oyaayayira mu bulamu byonna byokwatako munnange abiteekemu omukisa era obifunemu abiddwako n'ebigambo sirina bingi just nina essanyu ku mutima gwange. You really don't know. Thank you so much. Era nina ne package ye gyemuletedde olwaleero na package ye najala tugimuwaye ne certificate ye giina njagala gimu olwaleero. sanyuse nnyo acidic vokoz ekirabo kyange kino kyompadde era ngenda kiteekamu nkoko zange ze nina awaka kibeere ng'ekyokulabirako. biwaddeyo birunde oba ainatuula wali tulina kwogera nga atudde wali Omuyimbi akyaleeta ebirala. yansiza nnyo ebintu nno si y'ensonga bino bimulaba naye abikoze n'omutima gwabikoleddemu yeebeera ensonga. acidic ne be yalireese ekikwaso naga nti ekirabo kyenkuwadde kibeera kya nsonga nnyo era eno enkoko egenda kigwako ngenda giwuta lusuku oba oli awo ngenda kunyirirako ng'abantu abalala naye nga bambi nsiimye nnyo ekintu kino mukirabanga ekyokuzannya naye nga acidic vokoz ayina abantu abayimbi abasinga n'abantu balina okubeera ekyokulabirako omuntu bakugattangako akantu konna olina okumusiima. Certificate yiyo neyanziza abtex promotions era ya inakagita appreciation certificate nebaza munnange byonna bye wankolera bali kunzikirizaamu bali bikiraba
Thank you so much. I do appreciate. For now, yenina kyasobola okukolera munange sina asiimye nnyo next mukuseera mutugamba inshallah Allah katika tukyali wamu oba oli alina ebijja inshallah. Amina. Kati neeno eno yaba proud sponsors baffe aba Yoga Tunes era nabo gwe waleeta ku board Jibampeya nabo bagambe really do appreciate. Thank you so much. Utule tuogereza jinto nani janyamba hapo Emere kumpi tebakitwala wala tujja bikwata tujja kudda mu bikwata Moze jitere mutaka yangu Tanzite era kachumbali yatawanya atukati ono wagundi yatawanya owasiemye alijazira kati mukulu abtex banji acidic vokoz yavuddeyo n'akusiima wafunye ku muyimbi akusiima nga acidic vokoz kyakoze olunaku lwa leero bukyanga mbeera mu music industry ekigambo ekituufu abayimbi sibafunangamu nnyo mukisa guli awo booteekamu ssente otegekera show nebaako weebatuusa ekinene nnyo akulaga nti tolina makulu ge wakola ye akulaga nti yali atuuse ne bootaali kikoze era abantu abo abayimbi abamu mbagamba nti Mukama Katonda tosobola musanga mu paaka nkadde oba ku street nga ayogera ayita mu bantu naye abayimbi abasinga obungi sagala kulimba sifunangayo artist yenna yali ansiimye sigamba nti nkola birungi byereere naye mu music industry nkoze ebitundu 88 ku 100 okugatta ku artist ebivulu tutambulira mu loosi ebbanga lyonna omuyimbi n'omutegekera ekivulu ng'omuwaddeko minutes 5 ku 5 ng'omuwaddeko 3 ekivulu enkuba n'etonnya akeera ku radio na TV kugamba nga biwabubye naye nga gwe wamutaddeko ettafaali omulanze okoze buli kimu z'omutaddemu ebiseera ebisinga tusinga n'amayumba gaffe tusinga n'emmotoka zaffe ba artists aba promoter bategeka ebivulu nga sente zijja ku account mu Uganda ndoza mulimu nga 2-3 abasigadde sente bazijja mu tuziyita mbaata milioni za 5 ku 7 milioni 10 ku 14 ne ekivulu ne bekiba kisaze ye artist aba afunyemu nabo batafunye cash ba promoter batubba bogenda okubatunuulira tebali successful zibambeera zaabwe sirinayo muyimbi mu Uganda abayimbi abali mu Uganda abapya n'abakadde 75% buli muyimbi ekyobugagga kye nkirinako ettafaali gwenapangisa sheemu gwenapangisa 2 gwenapangisa 3 naye weewalanga nnyo okukulembeza ekintu ekibi ekimu okusinga ebirungi muluita omuntu yabakoledde social media eno girabu show ya acidic yaggwa bulungi nnyo mu mirembe era nze mu show ze naakakola ne zimpa emirembe ne zimpa n'essanyu bagiyita ya acidic vokoz mu show zendekedde emyaka 27 yaggwa bulungi nnyo abaana audience nemuwa amatu eggwanga lyava abasoga ne Uganda yonna neggwa bulungi nnyo ng'empadde emirembe zekyensinga okwagala mu nga nkola ebintu bino njala nnyo erinnya okusinga ssente ne bagamba aba olaba otegeka omwana omuto n'omutegeka mu kifo ekinene n'abanene kye batasobola kukuba ekyo kyansanyusa nnyo era gy'emirembe gye nsinga okuba nayo nti bino ebyessente oba nafuna mmeka oba nafuna mmeka si yali ensonga naye ekifaananyi kye twafuna mu acidic vokoz nga kyewedde kyensinga okuwa ekitiibwa era mu bivulu bye naakakola ebingi ennyo ebimu ku bikyasinza okumpa credit bakiyita ndi musoga concert nze siri muntu wa X oba Twitter naye nagigendako ebiseera
nga atraining ebigambo bisatu nga byonna bitambulira ku acidic vocals ng'ekigambo ndi musoga kitraininga nga kiri mu top 10 ku Twitter, erinnya acidic nga litraininga ku XAU si nyangu ni Facebook ne TikTok osobola okulukuba nga kuliko n'ekigambo ekirala Google Cricket Oval nga nakyo kyatraininga ku acidic vocals. Nze acidic vocals sira kye mubanja wabala mwagaliza kimu kyokka butava ku track butava ku mulamwa era ekyobugagga acidic kyo ng'oggyeko eddoboozi lyo n'obugambo obulungi bw'oyimbira abantu ekyobugagga kyenkulabamu discipline era nkulayirira buli lw'oliraba nga kikwetaagisa okukola amawulire agali negative ofune erinnya ago galekanga kubanga oli omu ku bayimbi 10 abasinga okutraininga mu Uganda yonna. Oli bayimbi 10 saba bikite kyokuzanya abayimbi bali mu 10 naye okubanga buli boda ku boda abantu bayimba ennyimba zo eziri mu 6 kukite kyokuzanya ekyo bangi abava mu nsi nga tebakifunye. Tambulira awo entanda gy'enkuba nze mu music industry ndi Mandela era so omuntu asobola okuba n'akuba oluyimba lumu n'akyaka ne mbagamba nti oyo mulaba wadde alukubye naye tagenda kuwangalira ku chart myezi 6 kubanga omusajja abakulu bakugamba enkuba esobola okukwata abantu olw'experience gy'alina nagate yenkuba ekuttaawo ujjeeyo ebisolo byammwe enkuba etera okuvaawo etera okubeera muzira era bw'okola amalala n'olekayo ebisolo enkuba n'etonya ngeri muzira ne bifa bakuyita akasajja akonnuka ali bakala asajja akalabika kalogo naye tobeera mulogo wabula bubeera bumanyirivu ne experience. Kisooka music wo si baboga music wo takaddiwa oluyimba looteeka nze nyina abaana baabwe ennyimba olinga bewawenguzi awuliriza oluyimba n'awuliriza last chance n'awuliriza it's okay ekyo talent tesangika omuntu okulya oluyimba olunaku nalulira emirundi yena lwakuba tuli mu nsi omutali copyright kati saawa zino singa oli omu ku bayimbi singa ogobeera ba harmonizer bazuchu kubanga abantu bonna ennyimba zo zezimu ku nnyimba ezisinga okuwulirizibwa singa obadde mu nsi nga buli lwokoonako booti sente kiba kitegeeza singa oli mugagga singa n'okuzungazunga bino genda ebivulu singa tebikiriiwo. Essaawa zino zitunze manya akayimba ke kamu bakayita sukaali naye ali omu ku bayimba abasinga obugagga mu East Africa n'ebivulu takuba bingi olw'okuba ewaabwe waliyo ki copyright okoonako obukonji bwotule pa kati walangirira olina oluyimba wagambye okutta annemye naye mbadde nfiira ku ssimu yaani ya manager nga njagala alumpe ne baŋŋamba nti mukyalutopeta naye abantu bonna bali badde balinze nga wokoonako bwotule pa sente zigenda kuki naye wano Eddie Kenzo kintu tanaba kitambuza bulungi ne gavumenti kyoba omanya nti bw'otambulira awo ogenda kubeera omu ku bagagga abayimbi abagagga abasinga okubeera abamu. Tukusaba sitaani aleme kulinnya atera okulinnya abayimbi ne bakola amalala ne batyoboola abamanagers baabwe ne batyoboola abapromota ne batyoboola aba artist ne batyoboola aba media abo oba owedde. Naye kirala nsembayo okwebaza management ya acidic vocals era management enakakolagana nazo sirabangayo bantu bali organized ng'ate bategeera ng'ate bawabulwa nga management ya acidic vocals. Olunaku lwenakwata essimu namugamba nga shoya olweyigima z'okukwatayo awo wenafunira ekirowoozo neŋŋamba ani asobola okukuba region kikata esinga okuba na numbers bongo bange basobola kudduka busoga ekyaddako acidic vocals neŋŋamba manager mpeereza ennyimba za acidic vocals n'azimpeereza concert neeyimirirawo. Kiba kitegeeza nti bagezi nnyo batambula n'omulembe era mbadde nkusaba ne beba bakoze ekibi nyingi nnyo sookanga kulowooza emirundi 9 okusalawo okubagoba kubanga tewali kitasoboka. Mbeebaza mwebale kuba nga muli bantu balamu muwuliriza ate temuli sente muzeetaaga naye temuli after money musinga muwanya ekitiibwa abawagizi bammwe
ebisigadde byemuzaako. Abawagizi mbawanyo ekitiibwa ate nga kyekikulu, ate nga bw'otuukanga awantu ne bakugamba nti owaayo bajjo balansi adduse ajjeeko enkofiira adduse oba abtex adduse, tokulembezanga ekya promoto okuwa balansi, kulembezanga abawagizi bo baleke nga bali ape oluvannyuma ononye promoto. Uwa abawagizi b'ekitiibwa atona bakulowooza ku ssente. Mwebale nnyo bannamawulire, ebigambo ndooza mubitegeka. Tulina bye tubuzaayo. Temugezaako ne mumbuuza ekintu nga tekikwata ku acidic vokoz. Kituufu. Munfuna bulungi? Temugattika emboozi kuba manyi mulina emboozi nnyingi zijja Tuli ku acidic. Ground TV 100% entertainment.